eno ye program Gw'osalaawo. Okyali muto lindako okubijjayo ogira wembeni lwezazipuyo lindako okukwatako engerawo kwepika senaba esamunange tomanye tawe bigenda naswaga nawuli naswaga njagala manye ani asinga eswaga ekiganye kyonna kyekiri abalabe bange tebasawula olekikuta yange kigenda kiki ekiganye kyonna kyekiri babire akayimba oliko feva mu butuufu byonna bireke okirize Katonda akola ebyekisa ajja kubanga mukwano gwange akutuusako byosinga okwagala Mukama Katonda tayiwa naye abaana b'abantu bayiwa omwesigane bukya kumakya nagamba abyaganye naye Katonda tasobola kuvaamo njagala akayimba kabanyumire aba program Gw'osalaawo tulabe ani gwe tweta mu nyumba tuufu tuliko feva eriyo omuntu ayimba akayimba n'ogamba mutuufu oba Katonda alinga yamutegeeza Judith babiri kati ntina Judith babiri w'olwaleero nentina Judith babiri oli neŋŋamba Katonda dokanga nabaawo nezijuka ebiseera ebyo Judith babiri bamuwadde awaadi sijja gendayo bamuliza ku bakyala nga mwaliko mu mbeera enzibu nga kati mwe musalawo program Gw'osalaawo mugikolera wammwe lunaku olwaleero mu nyumba tulinamu wakabikyuse tumulaba program Gw'osalaawo okuva nga muto ddala okutuusa wali lunaku olwaleero tugenda kuba nga tumulaba naye nga nkola mukwano gwange wandika ekigambo salawo leka akabanga owereze ku 8338 oluvannyuma luteekamu obubaka bwo okugeza muntu kigoyagala tukukyalize amanya gego muntu oyo agago ne Josinzi pose n'ekibuzo kyagala tumubuuze owereze ku 8338 nawe alina talent ng'olina videos sagala kuyita talent ne mujja mu nze mmanyi okwogera banaye mundeke TV ekolagana na kifaananyi osobola okuba instrument ki osobola okufuwa omulere osobola kukola ki ku music mu kimunsi ya art osobola kuba ng'oli comedian ng'osobola okujja ku TV abantu ne banyumira ne baseka jangu naawe oberenga olaga ku nsi kiki kyolinawo mu nyumba tulinamu omugenyi agenda tubuuzaako lwaki tajja n'atubuuzaako ne tutandikirawo program Gw'osalaawo okay ali ku Bukedde TV nga bwe mbagambye nti tuli ku program Gw'osalaawo era nga bulijjo era nga wenjogerera mu nyumba tulinamu omugenyi onyo tuze tubeeranga naye okumala ebbanga from different stages nga tubuuzaako ne tubeera nga tweyongerayo mu music industry nga tunyumya naye ebiseera bingi tubaddenga naye n'atuulako kakabanga because of school and everything naye nga wenjogerera tuli naye nyabo nsanyisa okukulaba okyayogeranga edda wayogeranga eddoboozi teryeyongerako lyaganira Nedanjogerayo by the way. kati what's the problem? I don't know, I just know. Are you scared? Are you nervous? No, I'm not nervous. Then? I think that's the way I talk. Ali ku program Gw'osalaawo tuli ne tuchakwita baby Gloria. Yeah, I'm baby Gloria because that's my identity. Okay. So tetusa kukyusa, that's going to be with you till. Yeah. Okay. Kati baby Gloria, njagala bali ku Bukedde TV oyongere ku ddoboozi, oyogere bakuwulire because those days you are young. Ne kati osobola okugenda bakuwulira. Njagala oyogere obabuuzeeko mu ddoboozi liri audible. Bakulamisiza nnyo abalaba Bukedde TV. Nsanze okubeera wano mu program ya Madam Fifi. Gw'osalaawo era ndowooza mugenda kunyumira eno program. Amannya go bakuyitani besides baby Gloria? Gloria mulungi Ssenyonyo. Gloria mulungi Ssenyonyo. Ebiseera bwe twabeeranga nawe ng'okyali muto wali mu class to those days? There were different classes, but yeah. But I think I was in P4. There. Yeah. Around there. Yeah. Kati oli mu pitch oba mu class. Kati ndi mu grade 9. Wow. Tosomanga ffeno. Nagenda ku international school bagiyita Word of Life International. Gisangibwawa? Kitende. Oh. Ngenda kujja nsomere kubanga nange sikyagala kwogera kirasi musomera nga ndimu eno kirasi. Nsalira ku magezi nzije eyo. Nja kusalira. Ali ku Bukedde TV ku program Gw'osalaawo baby Gloria omujjukira ebiseera bye twabeeranga naye those days back nga mu butuufu akyali mwana muto nnyo naye Katonda tumwebaza akuze era akyakulira ddala. Tumuyina mu nnyimba olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutondera obuyimba buna obukyasinze obwenyumira atubuulire kiki kyalinayo ekipya baby Gloria music industry agisanza akyaye ng'omwana ate nga mwana celebrity asoma byonna si byangu atubuulire yabikwasaganyiza atya ng'omutu. Gloria, walina obuyimba bungi kayimba kikuyagala tutandike nako shoyo? We can start with I have a friend. You have a friend? Who? Yeah.
Me? Oh. No, I was talking about Jesus. Am I not your friend? No, you are, but in that song I was talking about Jesus. Okay. You do me a cappella? Yeah. Okay. No problem. I have a friend called Jesus. He came from heaven just for me. Jesus, Jesus, you're wonderful. I have a friend called Jesus. He came from heaven just for me. Jesus, Jesus, you're wonderful. I have a friend called Jesus. He came from heaven just for me. Jesus, Jesus, you're wonderful. No one was ready to come for me, but you said let me go and redeem Gloria and the whole world. They spin on you, you carried a heavy cross because of me. Jesus, Jesus, you're wonderful. I have a friend called Jesus. He came from heaven just for me. Jesus, Jesus, you're wonderful. Oh, I have a friend called Jesus. He came from heaven just for me. Jesus, you're wonderful. You came from heaven just for me. You were hanged on the cross in so much pain to show me love. You were beaten so much you shed your blood because of me. Jesus, Jesus, you're wonderful. I have a friend called Jesus. He came from heaven just for me. Jesus, Jesus, you're wonderful. Have you ever been told that at a certain point you sing like your mother? Yeah, some people tell me that. But I don't believe I sing like my Why? mom, because I think I have a different voice from my mom. Gloria, music omusango otyo kubanga you're a student, you're someone's daughter, ate or you're a celebrity. One thing I know is that there's a time for everything. Yeah, if it's music, it's music. If it is school, it's school. If it is home, it's home. So I don't find it hard to do music while singing, and then while going to school. Yeah, while being a celebrity. Yeah, I think it's good. Luyimba ki lwe tuzaako? Ndoza tukube talanta. Talanta. Yeah. Nyimbira. Talanta byelese bisanyusa bilete dembe n'okweyagala. Talanta byelese bisanyusa bileta dembe n'okweyagala. Mabazadde nsaba muwulire
okyalaba program Gw'osalaawo.